po jako akawuwo. We need to improve match by match. Omutendesi Milton sredovic micho ngonono yaweereddwa omulimu gw'okutendeka Uganda Cranes omulundi ogwokubiri ku ndagaano ey'emyaka 3 ng'ono asikidde John McKinstry gwe bagobye ku mulimu guno bino bye bimu ku bimukwatako. Micho yazaalibwa nga lumu omwezi ogw'omunaana 1999 mu ggwanga lya Serbia ku ssemazingo wa Bulaaya era ng'onaaweza emyaka egy'obukulu 51. Ono yazannyako omupiira nga muvubuka era nga yali muteebi wabula nga teyaguzannya nnyo olw'ekitone kye okubeera nga tekyali ky'amaanyi era wano ne yeezuula ng'alina kwettanira butendesi. One goalkeeper bounced the ball in wrong area, they score. Second one, own goal by goalkeeper, is meaning you are having a situation that is better to happen now than happening in the competition. Micho atendese ku kilabu ez'enjawulo okuva mu 1994 nga kuzino kuliko FK Paliki, FK Spartaka Subatika, FK Hajikukula yatendekako SC Villa eya Uganda, okuva mu 2000 paka 2004 n'atendeka St George eya Ethiopia, emirundi ebiri n'atendeka Orlando Pirates eya South Africa, emirundi ebiri n'atendeka Young Africans ne Al Hilal eya Sudani. I think for us, our mentality going into CHAN is why not us? You know, Uganda have been at almost every CHAN apart from the first edition. Ono mawanga Micho yatendeka eggwanga erya Yugoslavia eyabali wansi w'emyaka 2 n'atendeka eggwanga lya Rwanda kuva mu 2011 mpaka 2013 n'atendeka Uganda Cranes okuva ku 2013 paka 2017 olwo n'agenda mu ggwanga lya Zambia okuva mu 2020 paka 2021. Ono Zambia gye yavudde okukomawo okutendeka ttiimu ya ggwanga ya Uganda Cranes ku ndagaano y'emyaka 3 era ng'ono yalangiriddwa ekiro ekigeeseza olunaku olwaleero. Micho yatendeka Uganda Cranes empiira 8 n'awangula empiira 32 n'agwa amaliri empiira 16 ate n'abamukuba empiira 20. Micho aludde ng'atalaaga amawanga aga Afrika ag'enjawulo ng'atendeka kilabu ez'enjawulo n'amawanga agatali gamu era ng'alina obumanyirivu mu mpiira gwa Afrika so ng'ate mu Uganda yamalamu ebbanga ddene ng'atendeka Villa emyaka 4 ne Uganda Cranes emyaka 4. But we look at the players we have, we look at the energy within the group, and it's why not us? Why can it not be us in the semi-finals, in the finals? So Salina Sifu yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. It has been a hard period during the COVID to work with so many challenges.